ng'oyina ensobi akwagala nazo n'azikwagalira ayagala ebiriyo nenzaako okwebaza mikwano gyange ba anko bange ba brother bange abali e Netherlands nebaza omukyala gwe bayita Bridget mama Desire nenebaza Linda Akoth oyo ye sister mutwalanga sister nenebaza Sarah Kaizi Sanyu Sara Kaizi ne mwami Kaizi Fred abo bonna mikwano gyange bana abantu be Manchester baagala balina omutima n'abaana gye babeera nedda omukyala mbeera naye Manchester tewaliwo nnyo buzibu era omwami tusuubira naye okutweyungako very soon. Nebaza omwami wange mwami Semakula Yakubu tata w'abaana njagalako n'okutumirako nebaza ne mwana wange second born ye Metroni bamuyita Suma Nabanjala banange omwana oyandaze omutima abaana bange bonna ekisooka abaana bange baagalana Shanita abaana bange baagalana bayanguye ku mukolo gwa sister waabwe bamubeereddewo mbagala nnyo Mariam Nabatanzi Aji Musa Mukiibi Priscilla Williams ne Serena Williams abo bonna nno baana bange nebazaako omulala bamuyita Hope Mumbejja nasembayo bananga gwe seebaziza nsonyiwe naye nga mwenna mbeebazizzaako abantu bonna bali e Netherlands bonna ba anko bange ba brother bange ne bakyala bange bonna mbeebazizzaako ne Shalwa yali nnyo yenajja naganka mbeerewo ku mukolo gwa sister wange yatuuse kiro naye ali wali mu kidaala Amina nawe webale kujja kale mukwano toba ku Delta TV tukole tukyagenda maaso n'omukolo tugenda kufuna omugolo omukyala ate n'omwami we kwegamba ekiri wano Sanyu Jerere tobaawo nkwagala Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah. Twebaza Allah olw'okutuwa olunaku luno. Madina. Thank you for the good smile. Thank you for looking good. Thank you okutukkiriza ffenna abafumbi. Manyi naffe buli omu alina ebigambo bye. Nsaba mukulu wange yabansooka. Omaliriza. Wallahi. Ate taata nze kinsanyusa.
Anyambye Madina otunanga chocolate. Ofanana chocolate. Era wowomerera bwoti nga chocolate. Anyambye ofanana yogurt. Ebiriisa by'olina biringa yogurt. Buli kimu ekiri akuweereza akasoda kano. Agamba kuwuliranga omutima gukweraliikirira olowooza ibula nnyo kasoda oweweere. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omulabi wa Delta TV tuli wano mukolo omwami kyakoze mu ndeeyo. Enduulu zokka zokka eziva eyo banaye ng'olina amaanyi. Omukolo Amina tukumaze. Tambudde gutya. Kyakasinze okunyumira. Tundu akasinze okunyumira. Bampadde mu mukisozi na munne mukyala wange. Kale badde nindidde okuwawaza. Nno bintu bingi nnyo. Okumanya bingi nnyo mukyala wange namufuna tuli mu high school as early as senior 3. Banga neno tubadde ffenna yadde abadde wala, we've been communicating through the phone, so a lot happened in between, so bingi. Yali just girlfriend kyali kikoma. Kakati mugenda kikola muti ogenda kubeera naye ng'ali wano oba ogenda eri. Nze muwasizza ndi musajja wonna we mwagala we muteeka. Wekere wekere ate in fact mane njagala nateesa njagala mutwala Arua nagulayo akataka kange njagala tugende tukole. Exactly. Ebisinga nabimugamba okujjako kintu kimu kyempulira nga simugambye ebbanga erimala. Siwulira nti oba nali mugambye nti mwagala nnyo ekimala. I will always say that every time I get a chance. Tupima 10 ndayika nkisukka. Yogera ebintu nga bisukka mu 10. Agimalayo gwe kyoba omanya. Bannange bonna bonna abatuwerekeddeko n'abatutegekedde abatukwatiddeko bwe baba bandaba eyo bwe nafuna omukisa okundaba mbeebaza nnyo sobola basiima kimala. I didn't know this could happen. At least bano bonna never gathering because of me. I thought that would come maybe ngankaddiye sekujira emyaka. But yeah, I'm happy for that. Yeah, I'm happy for that. Kayimba twadde n'akayimba akatusumbuye ebbanga eddene. Kayimba ka luzungu abantu bala bayinza obutakaagala bakayita matrimonio aka Asha Raymond ne especially Asha Raymond, the other guy's name Njera Bira, but we've been sending that song to each other. It's called Matrimonio. Look for it. Inshallah. Kama kamala tugende maaso. Ibra wakola n'ekyejo naawe. Bintu bitono nyine ko n'obiwanvuya. Akwasako mikono ebiri. Ona bayagala kugenda. Aya. Nene myufe. Oye alaze. Ona le muwanga kyayogedde. Ey'olujumbe eyo. Ey'olujumbe eyo. Enkoko enganda. Enkoko enganda. Eruzira teriyo. Teriyo. Naye najanguyira enzo mubasabingi. Waayo manyi ebigambo byo bitono nnyo. Omukwase enkoko yo mugambe nti bwe bakubuuza nti Madina waani omugamba bugambe nti Mukayibula.
man looking good in the up. Bad man on the right spot. Bad man slick and you know. Bad man looking good in the up. Bad man drip to the cup. Yakoze ku keki njagala wa kabezo. Juzi twali egomba yali akawunga kamwogera twagisala. Akambete kaliwo twatiyantiye. Eyagikozeeko kuma omuliro mu bantu. Bwe twogeranya Kato na badansa bamazzi. Akakatundu katwale. Rabbi y'amaanyi. Naye ng'oli kituula. Wangi? Ng'oli kituula. Olowooza akayimba ako kaddiire gwekotonda ku lwolwaleero. Akatundu katwale musajja wa Kabaka Ssebo. Mu kaseera kano atalabayo ndabayo Madina yawanika akambe n'omuko makati agamba nti Allahu Akbar emirundi esatu ogwokusatu mu lusala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Agabyatya. Kale yakozeeko bwakugwana. You chose me, and I chose you, and I chose you. Flip the music. Jackie, my And it goes like my mind there for you, my heart beats for you. Every time when I think of you, I don't know, I feel loved again. I don't want to wait for days. Let me have you in my arms again, please. When they all said I can't have you, I proved them wrong, I came for you. And you were the ending one too. You know I still come through, Give me love, yeah, forever. Wallahi. Are you ready for this? You're really ready for this. You'll never put it off. Don't just jump over and move on now. You say you're going to take it up. Ebintu bino eby'oluzungu bino bizibu nnyo oba tobitegeera. Ejjaffe gyalinga gyamberenge ng'ebyo tebibaamu. Naye gino gya .com kino. Ibula akandi ke katutwala. Akalulu bazukulu bawalu. Mukwano gwange omulungi kwebale nnyo webalire ddala okubeera ng'owaddeyo akaddeko ak'omuwendo n'olaba pulogulaamu okwanjula n'embaga ku Delta TV Tikole nawe ateekateeka otuwa omukolo webale nnyo webalire ddala ssaawa yonna tukulinze ate gwasuubira agamba nti bannaaye nze nga ndabye egya bannange gwange gwaddi togwamu ssuubi Omunigeria gwe bayita Rita Dominic yafumbiddwa ku myaka 45 ndowooza ebifaananyi bye obiraba kati naawe togwamu ssuubi n'abazadde abapapya abaana tibanaye fumbirwa ajja kufumbirwa naye leka afumbire omuntu omutuufu ate ekiseera bwe kituuka n'akataayi tekasala akalowoozo kaffe olunaku olwaleero tugenda kuba nga twogera ku kye bayita enjogera ennungi eri mukwano gwo olina okubeera n'enjogera ennungi olina okubeera ng'oli sweet nga tomala gaddamu nga bw'oyagala kakati buli lwoddamu omuntu obulungi mu ngeri enzikakkamu mwongera okukwatagana bwabeera mwami wo n'omuddamu bulungi mwongera okukwatagana bwabeera mukyala wo n'omuddamu bulungi mwongera okukwatagana naye okumala gwogera gwekikugira kyokubawo n'omuvuma n'omuyombesa n'omulangira ebibi byonna byonna ebimuliko lwaki wamufumbirwa in the first place lwaki wamufumbirwa ng'ate olaba alina ebibi ebimuliko bingi nakati ebintu ebyo bireetawo okukyankalana lwekyo beera n'akamwa akalungi ke kakafulumya ebigambo ebirungi ebigambo ng'oddamu bukakkamu ebigambo omuli okwetonda ebigambo omuli okwebaza ebigambo omuli kwegamba ebigambo ebyo ebireetera omuntu okwagala okuddukira wa gy'oli n'omulala nga bannange ng'onyumye kitegedde oba n'omwaniriza naye si bannaye bampeereza ku kikopo ekyo gwe tokiraba gwe tosala kukijjawo gwe tolina mikono ebintu ebyo bikola ki
binyiiza kale no munayibeera n'enjogera ennungi eri omuntu bw'omusobola okubeerawo okwate munnange onaakyusa paka ddi tolina ngeri gy'osobola kubeera ng'okyusaamu buli ddakiika kubanga n'ekisookera ddala bikooya n'abantu bajja kwogerako yoyo gundi buli seera dde nadde eri era yeyabula gwakwatagana naye beera n'enjogera ennungi enjogera enzikakamu enjogera erimu akawoowo nkwagala nnyo mukwano Malakai Ecology eri kitende gy'obeera ogenda osobola okubeera ng'okolerayo wedding reception yonna ogenda okuwumulamu okulya ku fish okulya ku pizza Malakai Ecology ekitende okukolerayo wedding reception kwa bwereere ogula buguzi byakulya oba embaga yo y'abantu 5 no problem gwegula mmere ekifo bakuwe Malakai mwantu wa buwi nno ate nga balina rooms ennungi balina kwegamba walungi wali so relaxing Malakai Ecology ekitende n'ebyokulya byabwe biwooma nnyo nate negamba bw'obeera nga bakugambye ku mukolo obweguti nti bagenda kwanjula bagenda kuba embaga totwala kuzunga mu Kampala omusana gukwakeko jangu ku Sharita's Bridal World otuule tugegekola omukolo gwo gwonna musaawa egyo guba guwedde gwe ngodde ewaka ng'owummula fe buli kimu nga tukikolako Sharita's Bridal World tuli ku Nkrumah Road wakoma ezimu bakiyita Sal Complex leeta n'omwana wasoma ebyembiri tulina nedde n'emboodi kwagala nnyo era mukama katonda kunkumire nga bulijjo nkoze ne Shafik n'abalala bonna betukola nabo ku Delta TV abali mu control room awaleza programs ez'enjawulo mwena mbatumiddeko yenze Sharita Masima wanvu ndaira sirimba leero bino byenjogera byakumoyo oboyo omutima gwange munda egukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze